bakulu twebala okwesiga ebitaliimu ebitajjansa, twebala okwesiga ssente, amaanyi, obuyinza, emikwano, ebitiibwa. Bino byonna biggwaawo, naye ataggwaayo ali omu yekka, Kristo. Kristo yataggwaawo. Abalaba amaziika ga Queen wa Bungereza Elizabeth, abaali ku TV nga mulaba amaziika ge, ebintu byali bingi nnyo, naye ekintu ekyasinga nze okunkuba omutima kyali kimu. Bwe batuuka ogenda nga banatera okumutwala okumuziika oba okumuteeka yonna gye baamuteeka, Bishop eyali akulembedde okusaba, eyali akulembedde omukolo ogwo, yayogera ebigambo bino. Yagamba abasirikale abaali bamuliko, abaali ku njole oba abaali ku mulambo, n'abagamba ebigambo bino: basebo mbasaba muggyeko symbol of authority, obubonero bw'obuyinza bwonna ku Elizabeth. Buli kabonero konna ak'obuyinza mukamuggyeko, mubimwamuleko ebitiibwa bye byonna mubiggyeko, Elizabeth asobole okutuuka mu maaso g'Omukama nga mwetowaze. Engule n'egenda, ebitiibwa ne bigenda. N'ekyasembera ddala nze kye neebuulya, tiyagamba nti Queen alyoka agende nga mwetowaze, n'ekitiibwa eky'obwa Queen n'akola ki? N'akimuggyako, n'agamba Elizabeth agende nga mwetowaze. Neŋŋamba Kiganda, ebintu bino ebyensi nga bitumaliramu bwereere, bitumaliramu bwereere. Waliwo n'essaati gye nali nkute mu ngalo nga nenda gigolola, n'ensalawo njambalirewo nga sinoowe temuli ebitiibwa nga babimwambudde byonna. Tebamuziika na kitiibwa kya Queen, yagenda obanga Queen owa Bungereza ng'agenda okuzikibwa, bamuga nti ebyo byonna byejjeeko, olyoke ogende bulungi maaso g'Omukama ng'oli mwetowaze. Kaakati nze kamukujje, mutabani w'abagenzi bombi abagalamidde wali mu ffene. Basebo ne banyabo, obulamu bw'ensi eno butulimba. Omukama yataggwaawo. Bwe tuba bulijjo tugulumiza, ekigambo okwesiga Omukama kikulu nnyo mu bulamu bwaffe, anti obwesige Omukama, obuwanguzi bwonna bwe tubeera nabwo n'ebizibu etubeeramu, mu bizibu ne mu buwanguzi tulabamu omukono gw'Omukama bwe twesiga Omukama. Mbasaba Abakristu baganda bange, mbakutte entege n'amagulu nga tumaze okuwulira amawulire gano, mbeegayiridde nnyo tufubenga nnyo nga bwe kisobola, waakiri buli mwezi okwetaba mu kitambiro kya MMisa. Waakiri omulundi gumu fubanga nnyo okusoma MMisa, waakiri omulundi gumu mu mwezi. Ofune ki? Ofune enneema. Ofune enneema. Enneema kye ki? Kanziremu mu katekisi. Enneema kye ki? Enneema kye kitone ekisukkiridde obw'omuntu Katonda kyawa okubeera okubonaabona kwa Yesu Kristo okututuusa mu ggulu. Kye kitone ekisukkiridde obw'omuntu Katonda kyatuwa okututuusa mu ggulu. Laba, kitone kisukkiridde obw'omuntu semisere kyamagero. Enneema zange ni mmeka? Enneema zange ni bbiri. Waliwo entukuza n'enkoza.
enneema entukuza kyekitone kya Katonda ekitufuula abaana be baayagala ne kitusaanyiza okutuyingiza eggulu. Laga ebirungi ebiriwo. Enneema entukuza kyekitone kya Katonda ekitufuula abaana be baayagala ne kitusaanyiza okuyingira eggulu. Tufuna tutya enneema ezo? Tufuna tutya enneema entukuza? Enneema entukuza tugifunira mu masaakalamentu. Okirabye? Mu saakalamentu bya penitensiya, mu saakalamentu bya Ukalisiya tugenda okufuna muno, mu matirimunyo, mu masaakalamentu amalala, mu kusiigibwa kw'abalwadde, mwe tufunira enneema entukuza. Enneema enkoza kyeki? Enneema enkoza kyekitone kya Katonda ekituleetera amaanyi ag'okukola obulungi n'ag'obutakola bubi. Kitone kya Katonda ekituleetera amaanyi ag'okukola obulungi. Oli wano mu nnaku nga luno omuntu akulinnya ekkagere mu kifo ky'okumuddiza eŋŋumi n'osirika busirisi, neema ya Katonda yekuyamba. Awaka nga bwe luli lwa Sande luno walese oguza ennyamayo, osuubula okulya obulungi, oba osesa eggwanga enkoko, ogenda ogituukako nga bagirunza omunnyo mu kifo ky'okuvuma oli n'ogati bannaye lwaki tonviira mu maka n'osirika busirisi, neema yekuyamba. Neema, mulabye obulungi obuli mu neema, mulabye obukulu bwe obuli mu misa. Enneema enkoza tugifuna tutya? Tufuna tutya enneema enkoza? Tugifunira mu misa, mu kwegayirira ne mu kukola ebikolwa ebirungi nga tubikolera bannaffe. Mulabye obukulu bw'emmisa n'okwegayirira nga bwe tubigayirira tufiirwa bingi. Tufiirwa enneema enkoza ne tufiirwa n'enneema entukuza. Pawulo kyavudde atugamba nti mukwate bye baabayigiriza, mukole ne bwe basiima ne bwe batasiima, mwe mugende mu maaso nga mwettanira okufuna enneema ya Katonda. Essomo eryokusatu, olugendo lwe tuwulidde mu Vvanjiri olw'omulamuzi lufunza bulungi okwegulira kwaffe okwa leero. Obanga omulamuzi omubi Katonda asobola okumusaasira olw'ekikolwa ekimu ekirungi ky'akoledde nakiyombekedde, olowooza talisingawo nnyo okusaasira ffe abamwesiga entakera? Omuwandiisi bw'atubuuzizza. Awo n'Abakristu baganda bange, tunyiikirire okwesiga Omukama n'okumukoowoola. Naye ate waliwo ekintiisizza. Evvanjiri bw'ebadde amaliriza wabaddewo ekibuuzo kino nti Omukama w'alijjira alisanga okukkiriza mu ffe. Omukama w'alijjira alisanga okukkiriza mu ffe, naddala ebiriwo ensangi zino bintiisa, naddala eddiini zino bwe nziraba bannange ez'engeri nammwe mubiraba kasita ku mitimbagano. Omuntu n'ava awaka nga yeesibye bulungi olugoye lwe, ayambadde n'ettaayi, n'agenda mu ssinzizo, oba pasita n'ajjayo embooko omukuba n'amukaako embooko nga 10 n'addayo eka nga ateneke Katonda nti nva kukusinza nogatisa ebyo ddiini. Omukama bw'alijja alisangamu abantu bannange ebisiyaga. Bishopu bwe yali wano yayogera ku kigambo ekyo. Bakristu baganda bange, nyimirira ku magulu gange nenjogera nga Faada, muvumirire ekikolwa ekyo. Essente zizze bakiteekamu essente, ate nga n'abakirimu bantu bakukunavu.
Timubakwatirwa nsonyi alineegaana mu maaso ga kitange mu maaso g'abantu nange ndimwegaana mu maaso ga kitange. Mugenderere nnyo abaana bammwe. Emikwa ayogera naani? Mukwano gwe yaani? Bakola biki? Batambulira wa? Nakebera juzi ku mutimbagano nga ndaba agasajja 2, omu muzungu, essajja eddala lirina omukono gulinga ekinu munene bwe guti, nga liwanvu ng'oluguudo nga gagattiddwa, erimu nga balisibyeko omugere, akatimba kakweya gagenda waggulu. Lowooza nga oyo kutabaniiwo Seremba nga yagattiddwa bwati. Nga ligenda lidoodolomya omumiro. Bassebo na bannyabo, ekibuuzo kino ekitubuuziddwa kikulu nnyo. Omukama bw'alijja alisangamu abantu okulowooleza mu ddogo. Abavubuka mbaagala nnyo kubanga lisaaki yange eri ku bavubuka n'abaana bato. Naye mpulira nnyo ennaku omuvubuka eyandibadde yettanya naga nti akola guno akola guli, n'omusanga nebaga nti gundi yaguze amayembe. Gundi awo myaka 25 alina amayembe. N'omutunulira aguze amayembe nga n'enjala ez'ebigere zimulema okusala kokugamba. Essaati gyayambadde kalinga kabulawuzi kaliko n'obusaliridde. Nokati waguze gaaki amayembe? Omukama bw'alijja alibaako basanga nga bakyalimu ensa. Abamu ssente zitumazeemu nnyo, zetusinza. Omukama bw'alijja alitusanga nga tukyamweribyeko. Mbasebo ne bannyabo abazze wano okulamaga ku lunaku luno, Nyaffe Bikira Maaliya tumusingire famire zaffe, abaana baffe n'emirimu gyaffe, tumugambe nti gwe byonna ffe amaanyi gaffe gatulimu ggwe. Maaliya nnyaffe tukukwasiza emyoyo gyaffe ogikuumenga, twagala munsi okukusenga mukulu na bukusenga. Kamaliriza kino. Mbeebaza nnyo bassebo ne bannyabo okujja olwaleero, ate mbagezaleza okutuuka ku independence y'emyaka 6 gye twakakuza. Mukulike nnyo, mukulikire ddala nga twakakuza emyaka 6 gya independence obwetwaze. Independence gye twakakuza buli omu mufa atwala ewuwe akebere ebintu bino. Obwetwaze ewange gye buli mu maka gange, nga muliraanwa akyankwata ku mukono bwe tuba ku kinyumo nga wanaga nti gw'onyweddeko gumala tuddeeka. Okyayinza okwebaliramu abo abakuza independence. Oli independent nga ne kabuyonjo eka teriiyo, kubanga bye bintu bali abazungu batukubirizanga okukola. Oli independent nga tolina nakatandaalo waka. Oli independence
independent nga weetwala nga bwe bagenda ku mukolo ne bagamba nti self service, n'oteekako nga toyita kugamba nti waliyo n'edduuka emabega. Gwe ngoza kimu ate oba njagala ni munno ajagala oli independent nga bw'otuula mu luumu mulimu okka mu nnyumba yo weeramula mu luzungu kitwandiise integrity ng'otuula mu nnyumba n'okola ekikolwa ne weewaako obubonero okugeza n'ojjayo sookisi n'oga nti zino za bituli kanzireke n'oyambala ennamu ye singa kubadde kufuuza ne weewaako obubonero gwe wekka nti nteeka okusenya amannyo n'omuswaki buntu butono nnyo okubeeza independent okwefuga nti neefuga basebo ne bannyabo nga tukuza emyaka gino 6 buli omu ffe yeetunulemu neefuga muki mukino bakyaŋŋamba obugambe kino nti nedda kati neetwala bwe bwetwaze nziramu okubeebaza okujja okulamaga wano nenkoola nnyaffe Bikira Mariya n'abatuukirivu babawe emikisa gyonna egifumbekedde mu ggulu mu maka gammwe n'emirimu gammwe. Olwaleero mpala webale nnyo webalire ddala abooluganda abaagalwa tukeetuwere mu maaso g'Omukama nga bwe tumaliridde otutambulira wamu n'Omwana wa Yesu Kristo nga tunyweza okukkiriza kwaffe.